Ekubye Gomba yemuzanyo kubayita utamameni meni naleto mpire chengulu wana namba 11 bava namba 7 babade bagezako kuyitawo wabula waliwo ndo amazina balabagana yemuzanyo basebedisa My name is Benjamin Bichung. I am from Plascon, and we are happy to be back for yet another season of the Masaza Cup. As Plascon, we have sponsored this for 2 seasons now, and this is the 3rd time we are sponsoring the Masaza Cup. And every year we have seen growth in the tournament.
So this year we are happy to be back. We are looking forward to a great tournament. As proud sponsors of Buddu FC, we are already happy that we have started on a good note and we are looking forward to a great tournament. At Plascon, we believe in giving back to the communities where we work, and that is why we are part of this tournament. For us, we believe in giving a chance to someone to start from the grassroots, and we have seen people start from this league and move on to the Uganda Premier League and even join the Uganda Cranes, and that is why we are part of this. Nsooka okubaza Katonda atuwadde ekirabo ky'obulamu olunaku luno olwaleero. Nenebaza abatesiteesi ab'empaka zino beebale nnyo weebalire ddala. Nenebaza mmwe bannamawulire asobola otutuusaako amawulire ensi yonna. Nenebaza abawagizi baffe aba ttiimu zombi, infact aba Buddu n'aba Gomba beebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo. Omupiira ogwaleero tuguluuzinze ng'era omupiira bwe guli. Tubadde kwawe tusamba defending champion, naye abadde tayinza kwebaka twetegekedde, naye it is too early omupiira ogusooka, ate naffe tumuyina ewaffe tugenda kuddayo tweteeketeeke, tetuyinza kugwamu maanyi kuba na Argentina yasooka bweti ne season ewedde nasooka bwenti, naye tugenda kuzimbira ku nsobi zaffe ze tukoze leero okulaba nti tuwangula empiira egiddako. Omupiira gwa leero twakontainize bulungi first half, naye second half tukozeemu luzi marking second half ne tuviirako oleka wano obubonero bwonna busatu, era nsuubiza bannagomba mwenna era bannagomba mbakowoola nga mukaaga tujje kabula soke mu bungi nga tugenda osamba esaza erya Ssese, tubasuubiza ssanyu byokka teri kirala, era tubasuubiza buwanguzi. Ekyaloosi yes, omupiira ojja nga oyagala wiini, naye byonna bibaamu kuba ogwo gwe mupiira, naye mbasuubiza tusibira Namboole olw'ensonga nina okukkiriza ne season ewedde nali wano batukuba ogwasooka ne twamalira Namboole ne tuwangula ekikopo, era nina okukkiriza ngenda kukola ekintu kyekimu. Nsooka kwebaza Mukama Katonda olw'okuba atuwadde kitwabadde twagala nga wiini, era twaze tumanyi nti Gomba ttiimu y'amaanyi, naye nga tuzze ku implementinga coach byadda training wano ku training tubise mu kisaawe era tusobole okufuna win. Era tubikoze bulungi nnyo, tudifendinze bulungi ne tuteeba. Abawagizi ba Buddu mbakoola mwenna gye muli mu Buddu mwenna mujje mutubeererewo, waawo okubeererawo kwammwe kujja tuteeka wala kuba mission kweddiza kikopo. Teri yali ekiddizizaako naye guno omwaka mbasuubiza tulina kireeta, tulina kizza. Sookera ddala nebaza Mukama Katonda, ekyokubiri nebaza bannabuddu kusingira ddala abawagizi baffe. Lwaki nsoose kwebaza bo, we batali tetusobola kukola ki, tetusobola genda mu maaso, so mbeebaliza ddala bongere okubeera emabega wa ttiimu, bongere ogisapootinga. Twaze mu geemu eno nga tusamba ttiimu emu kwezi ez'amaanyi mu tournament, ina abasambi abalungi n'abatendesi abalungi. However byonna tubadde tutraininga nga twetegekera moment eno. Twabadde tusuubira game tegenda kuba nyangu nga tulina kukola n'amaanyi, kale tulina kubeera bagayaavu kyetusobodde okukola. Buli muntu abadde ku kisaawa awaddeyo kyonna okulaba nti tufuna obubonero obwokusatu. Twalinze moment era tusobodde ogifuna ne tukonvatinga olwawo ne tusobola okuwangula omupiira. Twagala kwebaza bannabuddu ne bannagomba okutukolera omukolo guno ne guvaayo bulungi, kubanga balaze omutindo mu muzannyo, abawagizi bazze mu bungi. Omuganda agamba nti entamu ewulira muliro gumubereberye, tekirina kubuusabuusa nti kabonero akalaga nti empaka z'omwaka guno zigenda kubeera successful. Nkimanyi bulungi nti amatiimu gombiri galaze omutindo, tubasuubira okubeera nga omutindo guno bagenda nagwo mu maaso, era bwe baba bageze nagwo mu maaso tulina obukakafu okuddamu okulaba fixture eno mu maaso eyo ku either quarter final or semi final oba ku final, bwe baba bakuumye omutindo guno bombirire. Omupiira gw'olwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga ttiimu yange esobodde okutuuka ku buwanguzi, era nebaza nnyo buli kiisa alina kyakoze okubeera nga ttiimu yaffe efuna obuwanguzi buno, era mbasaba temujja okwo mwongere maaso okusapootinga ttiimu yaffe mu finances, abasuubuzi, abalimi, bamanyi mwenna ab'ekalungu muli bagagga, mugiteekemu ssente tusobole okubeera nga tuwangula ekikopo kino eky'amasaza.